batandise nakukungubagira abantu abafiidde mu Bubenje emituli b'eggwanga ebyenjawulo omuli omusuubuzi Apollo Nyegamahe amanyiddwa nnyo nga Aponye naye ali omubaka wa Elute North Charles Gutumoyi nga kigambibwa nti emmotoka zaabwe zaatomedde ebimotoka ebyabadde bifiidde mu makubo era Amongo yeemulugunyizza ku bulogajjavu ku nguudo obuviiriddeko bannayuganda okutokomoka. Amongo ategeeza nga ekiseera bwe kituuse poliisi n'abakwasa amateeka okutandika okubawa mmotoka ezifiira ku nguudo sinakindi bufuuke buvunaanyizibwa bw'abannyinizo okuzijja ku nguudo amangu ddala nga zaakafa. I am ordering the Minister of Works, UNRA, police, to have all the cars parked on the roadsides taken to the police stations at the owner's cost. You cannot have those cars parked on the roadside causing accidents. We are losing people and the owners are not bothered. Abaka ab'enjawulo bategeeza ng'ensonga zonna eziviirako Bubenje bwesobolera ddala okwewalibwa omuli okuteeka obupande ku nguudo, okusiga obubonero obulabula n'okussa obugulumu obusala embiro ku nguudo kyokka ekitongole ky'enguudo kiyunula kyesuleyo gwa naggamba. Enguudo nfunda kyokka nga bazikozesa bangi nga n'emmotoka bwe zifiirako kizibu okuzizza ku mabbali okujja okulekebwa mu kkubo mu makkati. Abaka bagamba nti nakyo kyekireetedde Obubenje okweyongera. Road markings. You find that roads that are old are no longer marked. And when you're driving at night, you can't know which lane you're in. Nakola oluguudo nga lufunda nnyo ate nga abantu tuba tumaze babagaininga. Example ya Masaka Road. Twasasula abantu abali around ne bagaziya wanene naye era baakolako katono. Emmotoka essatu esobola kuyisiŋŋanyaawo. Omukiise w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Amongo ategeeza nti ekiseera kituuse okuteekesa mu nkola etteeka ly'ebyenguudo erya 2019 kati Palamenti adde ebitongole ku nninga byonna ebivunaanyizibwa ku nguudo n'ebyentambula okussa mu nkola obuwaayiro bwonna obuli mu tteeka eryayisibwa kulwanyisa obubenje ku nguudo era Minisitule y'ebyentambula essaawa yonna esuubira okuvaayo n'alipoota ennyonnyola Palamenti ku mbeera y'ebyentambula mu ggwanga. The law is available. I am not sure that we need money for us to be able to tow these vehicles because it is at the owner's cost. We also don't need money to ensure that you have disciplined drivers. We don't need money to ensure that we have qualified persons to drive. Yuda Musisi, BBS Terefayina, Ageesigika.